Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda lwe katandise okusunsula abeegwanyiza obwa ssentebe bw'amagombolola ne Town Council nga kw'otadde ne bakansala baabwe. Ewakisa akakiiko k'ebyokulonda keeyawuzzaamu emirundi 3 okusobola okusunsula abeegwanyiza ebifo bino mu budde. Ekifo ekimu kyalekeddwa Wakiso ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda nga wano baakusunsulirawo munisipaali y'e Nansana, Busiro North ne East. Ekyateereddwa Entebbe yo basunsuliddeyo munisipaali y'Entebbe yennyini, Busiro South ne Makindye Ssaabagabo. Ewakiso olwaleero bo bakoze ku ggombolola y'Eggombe esangibwa mu munisipaali y'e Nansana. Abasunsuddwa ku bwa mmeeya wa divisioni eno kubaddeko munna NRM Hawa Mbabazi, Ronald Kabembula Kasiirivu, ng'ono yabadde mmeeya wa divisioni eno naye asunsuddwa ku kkaadi ya NUP, Herbert Nsimbi asunsuddwa ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okumibwa kkaadi ya NUP nga kw'otadde Richard Kawuma naye azze ku bwannamunigina. Bano batubuulidde ku bye bagenda okukolera abantu singa bateekebwamu obwesige. Zijja okukwata ku bakyala abalina bu small scale industries, abakyala abalina obulimo bw'awaka. Ku mutindo gw'amakubo gaffe okuva ku ddala kwe gali okugenda ku ddala erya first class Maramu, kitegeeza tulina okuba abayiiya okunoonya ssente zisobola okuyimirizaawo embeera eyo. Tugenda kulwanagana tulabe nga tuteeka amazzi amayonjo oba watuuka national water. Watatuuka national water tusobola okukozesa BOA n'okugogola enzizi zaffe ezaawa eza bulijjo. Lwaliro gaffe mu Gombe weegali n'eddagala ttono. Tolbert Musinguzi atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti basazeewo buli divisioni okugiwa olunaku lwayo okwewala obukuubagano. Abeekira municipality ne Kyadondo East namwe mugenda kwewandisa ku ofisi yaffe ey'ekira. Programu eyo mugirina. Ani agendayo leero enkya bwe tutyo tugoberere enteekateeka eyo ejja kutusobozesa kutambula bulungi. Olunaku lw'enkya Ewakiso baakusunsula abeegwanyiza ebifo mu divisioni y'e Busukuma. Ate Entebbe abasunsuddwa beesunga kukola ku byanguudo n'obuyonjo mu kitundu kyabwe. Okuteekawo kye bayita Employment Bureau basebo ne bannyabo ku byalo nga tusobola okwidentifyinga abantu buli level ku byalo okulaba abaana batalina mirimu gya kukola. Omusolo oguli friendly, abannantebe baagala nnyo ekibuga ekinyirira. Bannantebe baagala nnyo ebyobujjanjabi nga gye biri mu malwaliro. Abalala Besira balitadde ku bbula ly'emirimu mu bavubuka abali mu bitundu byabwe nga bye baagala okutandikirako. Ekigendererwa kyange kyakubeera nga njigiriza abavubuka bonna bonna okuyiga engeri y'okutetenkanya okubeera nga leero n'enkya olina wojja ssente. Amakaroti enguudo ezo ti obukulembeze obadde munafumu sobera nti ngenda kuba omusajja wa ddala. Ebintu ebiremeseza service delivery n'obuli bw'enguzi obuyitiridde nti omuntu atamanyi kusoma bamukukusaako ebintu ne batunda ebintu byaffe wansi, ebintu ebiva waggulu tebituuka kuba abamanyi okusoma babiyisaawo mu mankwetu. Ebyenjigiriza ebiserebye mu Ntebbe nabyo abasinga bagamba nti ensonga ebaviiriddeko okwesowolayo. Ntebbe baagala amasomero abaana baabwe gye basomera nga abasomesa gye bali n'ebikozesebwa gye biri ate era nga n'amasomero ago galabika buki bulungi. Abantu 43 be basunsuddwa olunaku olwaleero ku mutendera gw'abassentebe b'amagombolola ku kifo ekyateereddwa Entebbe.